Basebo ne bannyabo ekituleese wano olwaleero kwe kulangirira eri Obuganda nti omulimu gw'okuzza Muzibwazaalampanga guwedde leero nga 12 Desemba 2025. We tutuukidde wano nga tukozesezza ensimbi ezisoba mu buwumbi 13, akawumbi ye biliyoni 13. Sente ezo mulimu ettundutundu eryava mu nkola ey'ettoffaali. Kuliko obuwumbi 4 n'obukadde 300 ezaava mu gavumenti eya wakati. Endala tubadde tuzijja mu ggwanika lya Buganda nga tukozesa obutetenkanya obw'enjawulo. Mu myaka nga 12 egyakayita Obwakabaka buliko emirimu egy'enjawulo gye bukoze egy'omuzinzi ng'okuzimba ekizimbe Masengere, ng'okuzimba ebizimbe mu masaza ag'enjawulo. Oyinza okugenda e Kasangati n'olaba ennyumba eyitibwa Ow'Embuya, bw'ogenda e Makindi olaba Ndiwulira n'ebifo ebirala bizimbiddwamu ennyumba. Amalwaliro mwalaba nga Nnaalinnya Kagere aggulawo eddwaliro, Emityana n'amalala gazimbibwa. Ebizimbe mu masomero g'Obwakabaka, ekizimbe Namasole Nalule kiri wano, Buloba kitemya n'okutemya bwe kiti, Bwaguuga. Okuzimba ennyumba z'abaamasaza mwandaba nga nzigulawo ennyumba oba nga ntongoza okumaliriza omulimu gw'okuzzawo ennyumba Buddukiro eya Pookino. Amayumba agatundibwa Mugalaba Ekigo, Sentema. Okufunira abaami ba Kabaka entambula, okugunjawo amakampuni nga gano ga BBS Terefayina. Amakampuni ago gawadde n'abavubuka bangi emirimu n'ebintu ebirala bingi bibaddewo mu myaka 12. Abantu abamu bwe balaba ebintu ebyo ebikoleddwa ne bafuna ekirowoozo nti okutwala ebbanga ddene nga tetunnamala masiro gano kivudde ku butafaayo kimala. Era olwo abambuza obutereevu, mwazimba mutya Masengere ne mukola ekizimbe Nalule Namasole Nalule Buloba, ne mukola amayumba Ekigo, ne mukola ebyo byonna amasiro ne gabalema. Oli yajja n'abimbuuza. Endowooza eyo tugiwulidde nnyo, ndoza namwe mugiwulidde. Wabula nga bwe njogedde ku ntandikwa, mu bbanga lino lyonna tewabaddeewo kiseera kye tuyimirizza mu kukola mulimu gwa kuzzaawo Muzibwazaalampanga. Wangi weebala ekitiibwa Kitooke, gw'okitegedde ng'abantu boogera ebyo byonna, naye tewaliwo na lumu lwe tuyimiridde mu bulwadde obwalumima mawuggwe ng'ensi yonna eri ku muggalo, ffe twasigala tukola mu lumima mawuggwe. Wangi naye emitendera egy'enjawulo egiyitibwamu okuzimba amasiro gibadde tegitusobozesa kutambula misinde minene gisinga nga bwe kibadde. Tugambe tosobola kugamba nti kakati Katikkiro Lusimbula wano kankwate makansi nkomole ekisasi. Tosobola. Naye ng'okukomola ku si mulimu omunene ennyo. Naye tosobola. Walina okubaawo emitendera egiyitibwamu. Ekyokubiri, nsoose ku mitendera nti gibadde gitukugira okutambula emisinde omuntu gye yandyagadde. Ekyokubiri, okunoonya ensimbi enkumu bwe zityo obuwumbi 13 n'okusoba okusobola okukola emirimu egikoleddwa wano, nakyo kibaddemu obugubi bunene nga tetusobola kuzifuna mu bbanga ttono. Ebintu bingi ebibadde tebitambula nga bwe twandibadde tubyagala bitambule ng'ensimbi tuzireese ku masiro. Simanyi Obuganda oba bukimanyi. Oluusi mbadde ndwawo okusasula abakozi emisaala kubanga waliwo ebibanjibwa Kasubi. Abakozi omwezi ne guggwako tebasasuddwa.
abakozi emisoso gyabwe egigenda eyo mu mateeka NSSF ne sigiweerezaayo mu budde kubanga waliwo ssente zirina okusasulwa ekasubi. Kati bano aboogera nti tukola mpola bo tibabimanya, bo balaba kyakungulu. Ensonga ey'okusatu ate nayo nga nkulu, Obuganda gye busaana okulowoozaako kuba nti Obwakabaka bugazi. Bwe tuba tuzzaawo amasiro tusigala tulowooza era nga tukola ku by'obulamu, nga tukola ku byenjigiriza, nga tugenda mu byalo okulambula abantu ba Kabaka, abalala tubasanga na Bulaaya. Emirimu mingi nnyo girina okusigala nga gitambula. Amasiro makulu nnyo, naye Obwakabaka okutwaliza awamu nabwo bugazi ekyenkanidde awo, era bulina okukolwamu emirimu mingi nnyo. Oli yaŋŋamba nti kakati wabadde sente wazimaze ogenze kulaba abantu ababeera mu nsi z'Abawarabu. Waliwo yakiŋŋamba, yajja n'aŋŋamba nti kati wane Kasubi nabiri ne mugamba tujja bikola naye tugenda mpolampola ne ssente nzibu. Wabadde ogenze kulaba, wabadde mu Bawarabu ng'oli mu kucakala. Bwe mba njagala okucakala ncakalira mu kkanzu, era ngenda ne kamera balabe bwe nchakala. Ne mmubuuza nti oyagala abali mu Buwarabu natubaleke babulireyo, oba olowooza nti kirungi nabo tutambule nabo nti ekyo kirungi. Ne mugamba tokiraba nti emirimu girina kutambulira wamu. Olwo n'alyoka assa ekikkowe. Tubadde tulina okukozesa obugumiikiriza bwe mutalabangako bantu mmwe. Kubanga ng'ebyogerwa bingi, ng'ebyogerwa bingi. Era nze ne bannange bano abali wano n'abalala okuva lwe twatandika omulimu guno 2014 tetuguvangako kankiddemu. Era abali wano mu kibuga kino ekyo bakimanyi. Waliwo lwe twayimirira okumala emyezi ng'ebiri nga tulinda langi etayitamu muliro okuva e Bugirimaani. Kati bwe twateekamu ebima bino ebikola eddaalo bye mbagambye rafters, Kabaka Daudi Chwa bye yateekamu, abakugu ne bagamba musigeko ebyuma ebitayitamu muliro, kwegamba biyitamu omuliro nga wayise essaawa nga nnamba n'okusoba. Kwegamba mu budde obwo kiteeberezebwa oba ofunye obuyambi, naye langi nga teriwo mu Uganda. Era ono muganda nga ow'Emmamba yagitumya Bugirimaani ne ssente ezaagula langi 240 yakwata ssente ze n'aziteekamu nga tetulinawo ssente. Kati olinga bwajja emyezi 2 tebakola, naye ng'olina okusooka n'osigako langi eyo, olyoka ozzeeko ensambya, ozzeeko emmuli, ozzeeko. Ndowooza nti okunnyonnyola kuno kukulu abantu bategeere ensonga zino. So nno twasooka kuzimba bbugwe okuwetoloola ettaka lyonna ery'amasiro yiika 63. Ne tugattako okuddaabiriza ennyumba ezimu muzirabyeyo nga tutambula, ez'enjawulo ez'ennono eziri eyo mu masiro twazikola mu budde obwo katukola bbugwe ne kalonda mungi. Era bbugwe yazimbibwa lwa kwagala kukuuma ttaka ly'amasiro gano. Ali ndi awo abazungu ne bajja, abakugu mu kigambo bakugu nga kiri mu Bukomera. Oteeka otya bbugwe ow'amatoffaali ku ttaka ery'ennono ne boogera oluzungu lungi. Ne nkwata omuzungu ku mukono ne muyimiriza mu kisasi kya Bulange ne mmugamba nti olwengera olubiri luli lwe lubiri olutongole olw'Obwakabaka. Kabaka Edward Muteesa yaluteekako bbugwe mu myaka gya 5. Gwe gwosinga Muteesa okutegeera ennono ya Buganda? Agamba I beg your pardon. Ne mugamba obadde mu Sheraton wiiki emu ozze wano nsomesa eby'ennono ya Buganda, ze muzzukulu wa Namugera Kakeete Bbaale. Ne mugamba y'ebifa mu Uganda obimanyi ebikwata ku ttaka. Oluvannyuma yanneetondera. Mu myezi ng'esatu egyakayita tubadde tuddaabiriza amayumba agali mu mbuga ya Muzibwazaalampanga. Mugalaba gonna gagenzeeko essubi. Tubadde tukola wasimbi b'emmotoka gye tugenze
awaali wawomogoka. Tubadde tukola ebiyiga eby'amazzi. Tulina okukola ennyumba eno ndogo obukaba. Tulina okulongoosa era mulaba emirimu mitonotono gikyagenda mu maaso. Wamu n'okuzimba ekifo abalambuzi we batuukira wali n'abagenyi abalala. Tutundirewo ebijjukizo eby'enjawulo. Omuntu ayise wano obuyisi ng'ayisewo obuyisi, emirimu egyo agirabanga emitono naye nagyo minene, kyokka mu budde buno gikomekkerezebwa. Bassebo ne bannyabo, ekituleese wano olwaleero kwe kulangirira eri Obuganda nti omulimu gw'okuzaawo muzibu wa Zaalampanga guwedde leero nga 12 Desemba 2025. Kizeewo ebibulamu ekitiibwa Wamala abyogedde. Waliwo engoma yanja. Ssekabaka Muteesa Olubereberye yalina engo yali yeekuumira awaka nga yagiwa erinnya Mayanja. Ndowooza yayagala nnyo ab'omutima, siyinza kulabawo nsonga ndala. Engo eyo tugenda giteekamu, si eri yennyini naye tugenda giteekamu. Era ensimbi ezigisasulira weeziri. Kakati abakola ku nsonga eyo kasita banaabanga bakikkaanyizaako bulungi ensimbi weeziri. Ekirala y'emmeeza. Waliwo emmeeza n'ettaala. N'abakyala w'e Bungereza Victoria ye yabiwa Ssekabaka Muteesa. Emmeeza erirwako emmere n'ettaala. Omanyi Muteesa Olubereberye yali ayagala kuwasa Victoria. Era yamugamba ngenda kukufuula kaddulubaale. Era Abangereza beewuunya omusajja omuddugavu ono obuzira bw'alina. Era yatumayo Ssematimba ow'Emmamba n'agenda e Bungereza mu kibuga London. Bwe yatuuka mu lubiri lwa Victoria yamuwa obubaka obwo, naye bwe yalaba ekitiibwa Victoria kye yalina n'atya okukyasanguza. Naye ng'omuzungu Henry Martin Stanley yakimugamba. Kati kabaka oli n'abakyalo oli teyali mubi naye n'amuweereza ebirabo ebyo ebyasirikira mu nnyumba. Tugenda kubizzaawo. Ng'oggyeko emirimu emitonotono gye nkoonyeeko egimalirizibwa, mu budde buno tubuzaayo omukolo gumu era ng'ogwo gwe gusemberayo ddala ogw'okukomola ekisasi kya muzibu wa Zaalampanga. Omukolo ogwo gujja kukolebwa mu bbanga ery'okumpi era nja kulangirira eri Obuganda ng'omukolo ogugenda okukolebwa. Neebaza abantu ab'enjawulo abaliko kye bakoze okuva amasiro lwe gajja okutuuka kaakati. Neebaza Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi eyali Katikkiro olw'enteekateeka ze yakola ng'amasiro gayidde. Neebaza baminisita ab'enjawulo ababadde bakwatibwako ensonga eno obutereevu omuli Oweekitiibwa Muhammadu Ssemmambo Ssekimpi, Oweekitiibwa Walusimbi Sseŋŋendo, buno. Neebaza abatudde ku bukiiko obw'enjawulo obubadde bussibwawo okukola omulimu guno omuzibu. Naye ng'akakiiko akasinze okukola omulimu kakulibwa Oweekitiibwa Kaddu Kiberu. Mumwongere engalo. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu okuteekebwa ku mulimu ogwo kirimu temujja kusula wano. Naye waliwo obukiiko obulala bungi. Kano koogera kiri, kali koogera kino, kano koogera kiri. Bonna ne mbusattulula. Ne ntekawo akakiiko Kaddu Kiberu, Ssaabasajja Kabaka n'asiima nti ke kaba kabeerawo. Nakikola nkigenderedde kuba bene bwe yambuza lwaki ako ne mugamba kubanga Kaddu Kiberu bw'akwasibwa omulimu agumaliriza. Yasomera Kitovu nga nze, ffe ab'Ekitovu bwe tutyo. Ayinza omulaba oluusi ayogera bw'ati n'akola bw'ati. Naye nze mumanyi bwe tukuze talina kyakwatako n'akireka mu kkubo.
alina omwoyo gwa Buganda ogutafa. Tukwebaza nnyo ssebo. Yali amikubyewo kitiibwa omugenzi Jole Lutaaya ate omuwandiisi yali ow'ekitiibwa Christopher Bwanika kakiiko kano waliko n'abalala. Neebaza abakugu ab'enjawulo omuli omwami Jonathan Nsubuga abadde alabirira omulimu guno n'abakugu abalala weebali. Ndabye omuwala wange Ethel oliwa mwebale. Tubadde tukaayana nammwe oluusi mirundi mingi si gumu si ebiri naye tubeebaza. Neebaza ab'ebika eby'enjawulo ebirina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku Masiro okuli Engo, Enkima, Nnyonyi Nakinsige, Abalangira n'Abambejja, Emmamba, Embogo, Engeye sigyogedde, Engeye wabula Akayole wangeye. Omulimu omunene gwe tuliko kaakati bwe kubaga enteekateeka eneeyitibwamu okulabirira ekifo kino. Mu nteekateeka eyo mulimu bino wammanga. Ekisooka, okukuuma ennyumba Muzibwazaalampanga mu kitiibwa kyayo ng'erabirirwa buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere ereme kwonooneka mu ngeri yonna. Ekyokubiri, okulabirira ennyumba endala enkulu eziri mu mbuga eno. Ekyokusatu, okulabirira abazaana, abasiige, abagalagala n'abaweereza ab'emitendera egy'enjawulo abakuuma embuga eno. Embuga eno ebbugumu erigirimu likuumibwa abazaana, abasiige, abagalagala n'abaweereza abalala. Balina omulimu munene nnyo mu kifo kino. Ekyokuna, okuwandiika n'okukuuma kalonda yenna akwata ku Masiro gano, ebyafaayo byago, ebiyitiddwamu okugazzaawo, ate n'ennono n'obuwangwa ebitambulira ku kifo kino. Ekyokutaano, okwaniriza abagenyi bonna omuli n'abalambuzi n'okubawa ebyafaayo n'ebijjukizo ebiwa ekifaananyi ku Masiro gano. Ekyomukaaga, okutereka obulungi ensimbi eziva mu balambuzi zituyamba okulabirira abantu abali mu Masiro n'okukola ku nsonga z'okulabirira n'okuddaabiriza Amasiro. Okulabirira mu Lungereza ekyo bakita maintenance. Okulabirira n'okuddaabiriza Amasiro, okusasula amazzi n'amasannyalaze, okusasula abakozi, okuyonja ekifo kyonna n'ebirala nkumu. N'ekisembayo, okukola enteekateeka nnamulanda mu Lungereza master plan. Okukola enteekateeka nnamulanda ezingiramu yiika zonna ze twazimbako bbugwe mu 2013 okumaliriza 2014. Tulina okuba n'enteekateeka nnamulanda ey'ettaka eryo. Tulina okufunamu ekifo, sebo minisita ne BHTB, tulina okufunamu ekifo we tusimba essubi erirabirira n'okuddaabiriza Muzibwazaalampanga n'ennyumba zino. Wangi, tulina okufuna essubi nga tulirima wano. Bwe liba nga likuze nga teryetaagisa nga tulisala nga tulitunza abakola obusiisira buno obwa bulijjo oba biki, tujja kulaba engeri. Naye ekintu kikulu, kubanga okunaaza kwegamba okuzzaamu okujjuza ebinnya ebyo mulimu gwa lubeerera. Tetuyinza kulinda gawomoggoke. Mu 2010 we gajjiira gaali gawomoggose. Tetwagala kudda mu mbeera eyo. Kale mulimo gwaffe kukola enteekateeka eyo. Tulina okubaamu n'ebintu ebirala ebiwa omuntu ekifaananyi. Kubanga bakabaka abagalamidde wano abantu baabwe baalyanga mmere ki? Bakabaka bano kino kifaananyi bufaananyi kya nnono yaffe ya myaka 1000. Naye abantu abo ab'emyaka 1000 baalyanga mmere ki? Amatooke n'ogabalaga, balugu n'ombalaga, muwogo, lumonde, nandigobe. Kazi nandigobe mmere? Nandigobe libatooke. Byonna ebyo ne tulaga abantu. Gonja. Mu biseera ebyedda Ssekabaka Muteesa we yabeererawo enjala nga kabaka emulumye baamuwangayo kagonja akooke ng'ekiseera eky'ekyemisana tekinnatuuka.
ebintu bwe bityo tulina obikolera enteekateeka mu kifo kino. Ebbago ery'enteekateeka y'okulabirira amasiro lyamala okwanjulwa mu kabineti ya Kabaka. Era ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board oba boodi y'obulambuzi n'ennono kyaleetebwa wano mu ngeri ey'okwegezaamu okuva mu Julayi 2024. Tujja kugenda nga tulongoosa emirimu gy'ekitongole ekyo okusobola okulaba nti gitambula kinnawadda ng'era gikuuma ekitiibwa ky'ekifo kino n'abantu abakirimu.